Yokaana ekisooka essuula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Baana bange abato, mbawandiikidde ebyo mulemenga okukola ekibi. Era omuntu yenna bw'akola ekibi, tulina omuwolereza eri Kitaffe, Yesu Kristo omutuukirivu, so si lwa bibi byaffe ffekka, era naye n'olw'ensi yonna. Era ku kino kwe tutegeerera nga tumutegedde bwe tukwata ebiragiro bye. Ayogera nti, mutegedde, n'atakwata biragiro bye, ye mulimba, n'amazima tegali mu oyo. Naye buli akwata ekigambo kye, mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye, ayogera ng'abeera mu ye kimugwanira naye ye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambula. Abaagalwa, sibawandiikira kiragiro kijja, wabula ekiragiro eky'edda kye mwalina okuva ku lubereberye. Ekiragiro ekyo eky'edda kye kigambo kye mwawulira. Nate mbawandiikira ekiragiro ekijja, ekigambo eky'amazima mu ye ne mu mmwe. Kubanga ekizikiza kiggwaawo, ayogera ng'ali mu musana n'akyawa muganda we, ng'akyali mu kizikiza ne kaakano. Ayagala muganda we abeera mu musana era tewali kimwesittaza. Naye akyawa muganda we ali mu kizikiza era atambulira mu kizikiza so nga tamanyi gy'agenda, kubanga ekizikiza kyamuziba amaaso. Mbawandiikira mmwe abaana abato, kubanga ebibi byammwe bibasonyiyiddwa olw'erinnya lye. Mbawandiikira mmwe abakazi, kubanga mutegedde oyo eyabaawo okuva ku lubereberye. Mbawandiikira mmwe abavubuka, kubanga muwangudde obubi. Mbawandiikira mmwe abaana abato, kubanga mumutegedde Kitaffe. Mbawandiikidde mmwe abakadde, kubanga mutegedde oyo eyabaawo okuva ku lubereberye. Mbawandiikidde mmwe abavubuka, kubanga mulina amaanyi, n'ekigambo kya Katonda kibeera mu mmwe era muwangudde omubi. Temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagala ensi, okwagala kwa Kitaffe tekuba mu ye. Kubanga buli ekiri mu nsi, okwegomba okw'omubiri, n'okwegomba kw'amaaso, n'okwegulumiza kw'obulamu obutaliimu, tebiva eri Kitaffe, naye biva eri ensi. Era ensi eggwaawo, n'okwegomba kwayo, naye akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe egitaggwaawo. Abaana abato, kye kiseera eky'enkomerero, era nga bwe muwulira ng'omulabe wa Kristo ajja, ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi, kyetuva tutegeera nga kye kiseera eky'enkomerero. Baava mu ffe, naye tebaali beewaffe. Kuba singa baali beewaffe, bandibadde wamu naffe, naye baatuvaamu era balabisibe bonna nga si beewaffe. Nammwe Omutukuvu yabafukako amafuta era mumanyi byonna. Sibawandiikidde kubanga temumanyi mazima, naye kubanga mugamanyi era kubanga tewali bulimba obuva mu mazima. Omulimba y'ani? Si oyo agaana nga Yesu si ye Kristo? Oyo ye mulabe wa Kristo, agaana Kitaffe n'Omwana. Buli muntu yenna agaana Omwana ne Kitaffe nga tali mu ye, ayatula Omwana ne Kitaffe ali naye. Kye mwawulira okuva ku lubereberye bwe kinaabeeranga mu mmwe, nammwe munaabeeranga mu Mwana ne mu Kitaffe. Na kuno kwe kusuubiza kwe yatusuubiza, obulamu obutaggwaawo. Ebyo mbawandiikidde olw'ebigambo by'abo abakyama. Nammwe okufukibwako amafuta kwe mwaweebwa okuva gy'ali kubeera mu mmwe, so temwetaaga muntu yenna okubayigirizanga, naye okufukibwako amafuta kwe kubayigiriza mu bigambo byonna, era kwa mazima so si kwa bulimba, era nga bwe kwabayigiriza mubeerenga mu ye. Ne kaakano abaana abato, mubeerenga mu ye, bw'alirabisibwa tulyoke tubeere n'obugumu, era ensonyi zireme okutukwatira mu maaso ge mu kujja kwe. Obanga mumanyi nga mutuukirivu, era mutegeera nga buli muntu yenna akola obutuukirivu yazaalibwa ye.